Oh, kamera. Sinaweza tugende ku Veneto. Baluku agambye bagaddewo bagenda bagala omukolo kuwano bagamba nti bategekedde bawadde ensonga oliba mukazi mu bizinesi yo mukazi nakita abategese eri ntegese information evudde wano ani yakutegekedde eri gye bagamba nti abantu baffe bagenda kukola batya abantu baffe bagenda kukola bajja ku kamera ebira bingi nnyo simbabulako gyendi ngeza okukola emirimu mbeera nkola emirimu gye bantu mugenda okukola so sikubula kubakola mirimu mirimu kyeyo gyokola bannange gye tutalabana mu kamera anti kati kamera ebiseera ebisinga temala kujja gye tukolera mirimu so kakati wemma munsanze nga njibanyonyola emirimu mingi nnyo by the way ne mugira mubeerayo mulimu emirimu ng'egyokulwanira bano abakyala n'abaami abadebeera enguudo nga tebasasuddwa ssente mulimu emirimu egyokugeza kukola nga tufuna enguudo ezeyongerako mu Kampala okuva ku ziriwo n'okuzibikira ebinnya mpozi n'okukwata ababbi b'essente za gavumenti mirimu mingi nnyo n'egibeera mu community eyo nga simanyi oluguudo lwaguddemu drainage yaguddemu bano bagala kubba ttaka lya katale bano bagala kutunda ssomero mirimu mingi nnyo egy'e Kampala ekibuga kinene nnyo so mirimu giba mingi tuba tukola emirimu eyo gyakugira ddala mu mawulire watusuubira onadde essaawa yonna era kati nyimidde mawulire twogerera wano era mpa abantu amawulire omanyi amawulire providing information to the public so kati ngezaawo kuwa information essaawa zino so sinagavaamu mwengali mu ddakiika eno bwenti mu ange eno bwenti okyasobola okuddayo n'obeera munnamawulire nga lwakisobola kyekigaana bwela bukozi bwetyogaye nti kakati omanyi jangu tukole esheno bweti nyinza ogikubira mpaka ku makya negwa byonna byebimu by the way byenkola biri ebyobukulembeze n'ebya presenting byonna byebimu the only difference is wali oba onoonya policies ezigenda okubeerawo for quite some time nga ate amawulire the different things oba otegeeza abantu kyekyahapeninze so byonna bifa ku kwogera ki ekigenda mu maaso so it's the same thing. Okay, tuze Kasiki Chairman Nyanzi. Anza kukyogerako ki? Kintu ng'ekyo Chairman Nyanzi kyatuuseeko bekulanga kyatuuseeko. Ndi musanyufu nnyo ku lwa Chairman Nyanzi kuba Chairman Nyanzi ffe kumpi yatukuzizza nga bwe twali tukubalaga tuyiteekamu okyamu ndeeba mu nsooba ekyebandiro naye nanga Chairman Nyanzi yalinga atukuzza yatugaidinga yatubuulirira yatugamba mukole bwe muti mwetereeze mubeere abaana abalongoofu abatambula so okubanga atuuse ku kkula lino eryokubanga tuli Kasiki leero embaga ya weekend kiba kyamanyikizzamu amaanyi kiwa n'abantu abalala bali abakyesibye mu buwuulu amaanyi okufuukulanga balina kye bakolawo nga naawe mwennyini gy'oli ate gwe ssebo ate nze mujja biraba ebinajja mu maaso awo tomanya inshallah tomanya okyolinza ekyokulaga omwana abendi mu lujjudde kati Chairman Nyanzi olunaku alinze eki naye kasi tulazeeko infact omu ku bantu bembadde nina naye nga Chairman Nyanzi bw'obikola nga nange mbikola naye ng'olinayo omuntu awo omuntu tasobola kubulawo ndakiika n'emu era nyinza n'okusurprise ne gavumenti enkya tugenda bikola makuba olwana tu mu face mutye olina ezo duba kuba mu face wemansazeewo naye kisinzira mbeera ki gye tulimu nabye njagala okusooka okutereza nga bineneko nga binsingako nange obunene nentyoke tulabe ebintu byolwana tu okuba nga biyingirawo omuntu otegeramu ekifaananyi ky'omukyala gw'oyagala ekifaananyi ky'omukyala application tezeeyongere application ziyinza okweyongera ekifaananyi ky'omukyala ze gwenjagala nze nga nze basobola alina okuba nga munaddiini nga nze
ng'atya Katonda bannange ng'atasobola okufumba bannange n'ebintu bya bulijjo naye buli omu byayagala sina kyanjawulo kirawo kyenjagala nnyo naye olina okubanga omuntu oyo amanyi nti nno twagala Uganda empya alina okubanga nako kasipiriti mwe kali ako kwagala Uganda empya omanyi nti oba twagala Uganda empya oba okyagala Uganda ey'emyala Uganda ey'amakubo amabi Uganda ey'enguzi oba okyagala Uganda ensi ojagala omuntu ng'alina ebirowoozo ebingattako tebinyongerako mu bato gye tuliko okusurvivinga okulaba nga tufuna Uganda eyongedde mu maaso nga ne munnamawulire alina rights ze 100%. Kati for example nga muli wano temulaba muli nange mwogera nange muli very safe as we speak. But in a few months to come, obuna mwogera nange ate muyinza obutabeera safe. So twagala omuntu ng'ateeka ebintu byonna byonna nti omuntu ayogera ne bannayuganda bagezaako okukyusa the situation oba status quo nti naye aba alimu agwa mu line eyo bulungi nnyo. Lwaki abantu bakutambulizaako ekintu kino nti oli mukulu? Ate siri mwana muto era ndi mukulu ate omukulembeze ate siri mwana muto. Kati omanyi problem kati kankule problem olunaku olwaleero kanjogere problem olwaleero. Bannange si musango okuba nga nyirira, si musango okuba nga ndabika nga ali 18 years old, si musango okuba nga ndya bulungi, si musango okuba nga nna genes ennungi ennyo, si musango okuba nga family gye banzaalamu erina genes ennungi ennyo ez'akabi nga tezirimu artificial good bagita bata intelligence naye nga ziri natural straight from God. Tezirimu AI. So kakati the reason why abantu nze benkuze nabo nga tutandika industry from nga tukyali baana bato omusanga n'ogamba obona ati jjajja wange ngani bangi gye bali eyo naye baegimates bange bonna beefaanana egimates bange bonna beefaanana betuli mu line emu the likes of Vampino, the likes of Kyagulanyi, the likes of Michael Ross, the likes of Benon be bantu nze benatandika nabo nga tuli mu ssomero era bonna abo balaba bonna tekuli muntu akoze eki naye tujja kutuuka naffe temu yaffe nga fe abakadde b'ebiseera ebyo katayime nefe abantu abakulu ab'omulembe guno naye very soon tujja kubeera abakadde b'ebiseera ebyo tebula twagala we tunatuukira ku egi y'okuba abakadde b'ebiseera ebyo nga Uganda nnungi nga tulina stress mungi nnyo nga buli kimu ekitambula kiri clear nnyo ku mulamwa. Okay, nga tumaliriza mu music weeraba wa? Mu music mpozi nze siri mu music oba siri mu entertainment. I am the entertainment industry. Sina wengwa ojja kuno bononya mba MC ojja kunsangayo as one of the best akoze most of the international shows ezibadde Uganda. Bononya mu ba presenters abali native naye ojja kunsangayo. Bononya mu bali bakubyeraga naye ojja kukola ki ojja kunsangayo. So nze setting anga out kubeera kintu kimu. Limiting kuba nti no era toyinza kumpita artist, toyinza kumpita leader, toyinza kumpita presenter. Noja nze ndi buli kimu kasaawa banga waliwo kyengenda okwongera ettaffaali ku ggwanga mbeerawo. So I'm not in music, I'm the industry itself. Waloloozaako kuddamu tukuba raga munaye mbeera mu biseera byange wedde nga nawuza instrument ez'akabi nkuba raga nga mungi obuzibu obujjira okumutwala mu studio obudde bwa studio ntera okunoonya ne mbufuna naye ate oluusi ne bwombula. For example yinza okugenda over 5 producers wano mu Kampala balina amaloboozi gange naye nagendayo ne nkola siddangayo okugjayo ki kuzijjayo. So enabeera mu mood oba vibe ey'okubalaga nja mukuba tekina mutawaana ekyo. Okay, akatalekeka katono nnyo. Edda we mwayimbiranga kyanjawulo ki ekyaliwo ekitaliiwo kati? System kati eyonoonyese etya oba yeeyongeddeko etya kati okwawukana kweri eyeddako? Kati nze mu kutandika ekintu nakiyingira ndi ku ssomero talina haso mungi nnyo. Music etanabeera digitized nga of course DJ inakwata gondi inakwata CD webeerako scratch nga wali track gy'oyagala waliwo scratch nga tojja kukola ki tojja kubalaga ojja kuyilayinga ku DJ. N'ekirala twatambula nnyo ku bu trans days obwo ng'oyinza okuvanga of course wali Lubaga Road otambule ogende paka nga Bugolobi ogende paka ng'Emaganjo nga Kamokya Bwayise ogenda okubalaga naye ng'olina okukatambula ssebo olina okukatambula era kusala dde obudde ku ssomero oba ne bag erimu engoye ezikubalaga n'ogenda osangeraga okubenga gwe kyoyagala okubeeraga bakubire mu ngalo bamatire ogambe yes nkikubye n'ovayo n'otambula.
basically abantu abasinga batandika time eyo bali bakikola for the love of the industry, for the love of the music. There was nothing financial. Finance zajja business sanga ba artist. At problem eliwo nowadays, you find somebody against the studio to okola akayimba kakasokera ddala nko okubuuza kati nfunamu ntya ssente omugabo guno otandikidde mu 5 days otogenda kufuna ata so ebintu by'abantu abalina passion ababyagala ng'okifiringa muli munda you have the love for the industry okubanga osobola okweyongera mu maaso. So that's the big difference currently. Ekyo ekitaliiwo nnyo twalina obufu bungi nnyo obukuŋŋaanya ba artist bwe bakubira gondi of the freestyle bakubira raga ne competition enyingi ennyo yalinga training center titeri artist yaliko ku DV8 yaliko ku bifunga Little Flowers Hotel International Muyenga Sharing Hall Nsambya teri artist yali akubiddeko mu bifeero ng'omuwa stage n'emulema nibo mukwasa live band kati agikubira Mukwasa CD agikubira like era ya building aba top most performers. The problem is omuntu abatakubye ku lab oyo wa underground for the Twaita Dancehall Military School abera mu studio nga wakabinga soundinga bulungi nnyo. The problem wejira mugambe genda ku live nawulira embaga ne party. So that's the big difference in NWO. And next nowadays what platform is of promoting the music. You can release a song today, nokiteeka ku YouTube nefuuka viral, nokiteeka ku TikTok abandi bakola zi challenge erufuuka viral in just a few minutes erufuuka lwakabi. That never used to be the case. All radio stations in Tono, the likes of Capital FM, Sanyo FM, and those other few radio stations. Bokwato olimba lwe tuteeka ku roster balina okutuuza meeting nga 10. In most cases you find abantu abasalirawo olimba lugende ku playlist abamanyi na music kyekita abamanyi na genre gyoyimbye. It was a very big hassle, but currently even if a radio doesn't play your music, artists are calling in for Karakabi, the radio tell playing because of the power of social media. That's why you might not embracing social media and modernity. In the problem, gently n'abantu aboogera abalinga abalaga nti balwanira industry ya Uganda ate tebabyogerako. Policy ziri waggulu affectinga ba artists obutafuna munywana Uganda. Tuvala some of us twagamba ifo ky'okugalira eno ku radio katugende wali wennyini bakolera policies wennyini. For example nyiza okulaga internet rates za Uganda zisinga okuba ezawaggulu ennyo mu East and Central Africa. Kati oyagala artist apatolimba promoting ku YouTube afunemu ne ku ssente tajja kukikola kwa the only Ugandans abajja okugamba ku YouTube bakadama bali Saudi Arabia balina wifi w'obwereere. Ogamba omwana wa bulijjo wano Uganda yaguze MB or 500 MB tasobola kulaba nnyimba nga 3 ku YouTube. Go to Tanzania down there omuntu asobola okulaba ennyimba olunaku nga ali ku YouTube because internet rates ziri wansi nnyo. Tobula aba Diamond bafuna hours 2 n'afuna 1 million views and likes and subscribers. So izo policies zinakuva eno mu waggulu gye bakolera politics bamanyi bakolera politics. Waliyo sijja kukosa kigambo badongo. Wala abantu abategeera nga basoba bangi nnyo. They do not know that empowering media, not empowering entertainment, osobola empowering abavubuka bangi bafuna ssente nnyingi nnyo. So those are some of the challenges zino ennaku zino nti internet gikoseza nnyo but it's very expensive. Olina abalwanira copyright y'aba artist okubanga bafunamu naye balwanira byewa byanswa. Oba oyagala kulwanira copyright y'aba artist olina okumanya nti nno gavumenti etadde kuninnya etaddewo mechanisms ezireeta copyright ebeere nga etuuka bulungi. Nyala kuba for example Uganda wetwogera terina digital music bank. If you are talking about copyright tulina kusooka kwogera ku how to digitize the music industry in the country. Amawanga agasinga kati music yava ku tape yava ku CD ali digital. There must be a national digital Uganda music bank nga buli artist afulumya nga yeewandiisiza nga ali fully copyrighted ennyimba zigendeeyo in that no TV okulukuba olujja ku digital bank n'afunamu already dukuba olujja ku digital bank DJ dukuba kozi nabana aba telecoms bana abakola ringtones nga balina okujja music. That's the only way artists basobola okufunamu n'amateeka nga gabayamba buli artist ne artisan oba painter oba book writer oba poet oba wandika movies nga tulina such banks eziri digital nga ziri online zisobola okukola nezo policies zivaawa ziveri waggulu mu politician ba artists amu gye batya okujja naye ng'ate gye mulina okujja eno okukola ki okukola policies zitambula. Akasembayo ke wambuuza bye mbadde nkola ebimbuzizza recently waliwo etteeka lye twali tukolako ku KCCA nasanga lina proposals nyingi nnyo nga proposals singa zaayitanga bwe zaali nga tetutaddeeko omutima watu wali muntu abitegeera teri artist yandizeemu kukola kivulu n'afuna ssente wano e Kampala kubanga it meant nti no bw'oba ogenda okukola ekivulu
olina okusooka okusasula KCCA ogundi obukadde nga 5 osasule poliisi osasule NEMA buli posita gy'oteekayo osasule nusu 1,000 buli posita emu nusu 1,000 buli baana gy'oteekayo osasule 25,000 buli lunaku buli kimu ekya advertising nga byonna bigenda mu entertainment byali bigenda kuteebwako omusolo nga mungi nnyo. Part of the things bwe twasucceeding nga biyinza kukulaga nti why we need more people from media and entertainment okugenda okujoininga leadership. Twateekawo embeera ntubalaga nti abemulonga nti baba bakoze ssente mu mivulu nti oba Spice Diana oba Gravity oba Shiba oba ani yakoze najuza Lugogo abatakoze nnyo olw'okulaba abantu aba ne cost nyingi nnyo. So one of the fights that twawangula obulungi ennyo kwe kukendeeza ssente ze ziremesa omuvubuka eyeeya okutandikawo event naso okubanga akola event. So waliwo amaanyi gatuteekayo wansi agali underground nga gayamba the greater good of artists out there. So yezimu ku nsonga ezo.